Beyond the newsroom, where untold story is revealed. His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine agenze maiso n'okubeera nga ate yatabukira ababaka b'ekibiina kya National Unity Platform naddala abo abagenze maiso n'okwezibika miliyoni 10 nga zino nno bagenze maiso n'okubeera nga bategeeza nti ssente zino ziddizibweyo okusinziira ku wa gye zaavudde oba oliawo zidde mu bantu zikola emirimu emituufu omuwi w'omusolo zasuubira ssente ze kye zirina okubeera nga oba oliawo zikola. Waliwo nno bannakibiina ky'NRM Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. NRM ne PRU bagenze maaso n'okwegatta ku kibiina kya National Unity Platform. Wuuno nno omubaka mulamba asaze eddiiro ne yegatta ku NUP era n'ayogera ensonga lwaki oba oliawo agenze maaso n'okubeera nga ate yegatta ku kibiina ekya National Unity Platform. Yenzedde ni abatuusaako ensonga tuli ku Beyond the Newsroom gwe mukutu kwoli ate era kwosinzira ogenda maaso n'okuba nga otulaba. Njagala okubeera nga mbasaba n'obuwombeefu obw'ekika ekya waggulu video eno ogende maaso n'okubeera nga ogimpera like bw'ogiwa like ojjaba onkoze bulungi nnyo nnyini ddala ate era mu ngeri emu nga gwe nno gwe mulundi gwo guno ogusoosa okubeera nga olaba videos zaffe. Njagala ogenda maaso n'okubeera nga nkusaba osubscribinge ku mukutu guno such that tosubwa mboozi zonna ennyuvu ze tugenda maaso n'okubeera nga ate tuteekayo ku mukutu guno gwa Beyond the Newsroom. Mu Parliament yendi mukwano gyange gisinga bonna ba NUP basebo ne banyaba ababaka mukigiremu muyengo several president ababaka abo they've made me feel at home even before getting home. Mukwano gyange ddala mbebaza nyakwebaza tiimu ya Kyotera eyakunga mobilization team nadala mwami Charles Kiruya. Njagala okubeera nga mbasaba munzikirize tutandikire wano eno. Waliwo abeegase ku kibiina kya National Unity Platform era His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine agenze maaso n'okubeera nga mwanatu ate abaako obubaka bw'abawa. Wabula njagala nsooka okugenda maaso n'okuba nga nkuwa ebigambo bino ate era tweyongereyo ggwe omulungi yangoberera. Njagala nkuwa ebigambo bino ogere maaso n'okuba nga owuliriza obubaka bwa His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu eri abakulu bano abeegase ku kibiina kya National Unity Platform. Ate mu byaddala so tubaniriza mu byaddala honorable tukwaniriza ne bannoboze nabo namwe nabaganda baffe abatwegaseeko. Nina mawulire amalungi gye muli n'amabi nsooke galiwa nsooke mabi. Museveni agenda bakyawa nnyo, agenda balwanisa nnyo, agenda kufuba nnyo okulaba nga abalemesa n'okuyitamu mwana bana babeesimbyewo. Age mawulire amabi mbawa amalungi okusookera ddala mugenda muwangula. Ekyokubiri abantu bagenda kubeera nnyo ku saidi yammwe. Ekyokusatu tugassa amaanyi kyetulwanirira kye kimu. There is one thing that I like about Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Oba waliwo ekintu kimu kyensinga okumuwagalako. Bwe buvumu obwo bwagenda maaso n'okubeera nga akozesa mu bintu ebimu. Oyinza ovaayo nga weenyooma n'ogamba nti oba kino sola kikola oba kiri. Ne waliwo obuvumu obwo Kyagulanyi Ssentamu bw'akozesa n'owulira nga mu butuufu ekyamazima matuufu nti you can also do something. Abantu banene nno bavudde mu PRU ne NRM ne beegatta ku National Unity Platform. Ng'abalala bwe bandibadde bagamba bandizze ne babapininga ne bagamba abo mbega abazze tubega. Naye ekyamazima matuufu mbega asingira ddala ye mukwano gwakuli ku lusegere. Oba oliawo ye mukazi ne gw'osula naye mu buliri nga mbega yajja kubega nga tokimanyi. So twesiga mibiri naye emitima tetugimanya. Naye ate wabula nti ne Kristo oba Yesu mu bbanga lye yamala ku nsi nga atambula nga abuulira era be yalyanga nabo oba oliawo mwe mwavangamu abalabe yabagenda maaso n'okutuuka okumuwaayo paka ku musalaba. Naye nga kineno kinajjukirwa nti yasembezanga era nga abakubiriza nti balabe bo basembeze. By the way, mulabe wo asinga okuba ow'ettabbu
yoli akuliye wala wabulu na akuliye wala ye mulabewo gwino kipingira keriso nga tasola bako kya kukola. That's why olabanga ne President Museveni akwata abantu bano abo opposition n'abasamu ensimbi nnyingi ate zaatawa oba oli awo bali mu government. Awo nno Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ku millions 10 ayongedde ogenda maaso n'okubeera nga atabuka era n'abategeeza nti bannange gye mulaba ababaka abo nga bazze mubabuule mubakoleko ng'amateeka bwe galagira. Nabo be mumanyi wadde bakyakutte kaadi zaffe naye nga balya Museveni mu ngalo nga baavadda ku mulama gw'abantu bannange mubatandikirewo bagoba. Ate tetugenda komaawo tulina n'abalina kaadi yaffe bangi nnyo nga bali mu parliament ku kaadi yaffe naye nga bali aganaaga bali nyeeno so oli omuyino bali nyeeno. Njagala obategeeza nti abantu balaba ate naffe tulaba era abantu abo bassebo ne bannyabo temubatiiririranga gye muli muveeyo mwesimbewo. Okusinziira ku bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti temwetiiririra muveeyo mwesimbewo. Ekyo kimu. Ekirala kineeno kitwoleka nti Bobi Wine ono ensisinkano ye n'empuuga eky'okutuula wamu naye obutakkaanya bwabwe ku nsonga ezimu ez'ebyobufuzi tekwaweddewo. Kyova olaba bagambye bwe mubasanga eyo mubapiininge mubase ku kisenge mu bibabanje newankubadde abamu bakyalina kaadi yaffe naye era tubamanyi byebigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ekitegeeza nti buli yali olukwe mu struggle ng'ali eyo nga yeyagalira ku kaadi ya NUP baneno bakagabo ba Jimmy Rwanga ba Mathias Mpuuga Dr. Bedi Bwanika waliwo n'ow'Entebe n'owa Mityana North then okuteekako Joyce Baagala bonna nga bwe bali awo mu kakiliniki kaabwe weekati ye Bobi Wine abagamba ekintu eki kimu nti abataddeko amaaso wabula nammwe mubateeke ku kisenge, meaning that ebyo byonna leaving other factors constant ekyenjawukana mu ndowooza olw'ebyo ebikolwa bibalaga takyabeetaaga era mbwaddembe era agenda kubajjayo. Jjukira nti omubaka Muwanga Kivumbi yavuddeyo n'agenda maaso n'okola statement eyabadde egamba nti ababaka bonna abatazizza ssente zino era bali aganaga nga Bobi Wine bwayogedde bagenda basimbako abantu era babajjeyo. Byabadde bigambo bya Muwanga Kivumbi ng'agamba we are going to come to your constituencies ate era to making sure nti tuliko omuntu gwe tutaddeyo mulyoke mumanye nti Entebe eno bantu be babateekayo so si mmwe era mulina okukolera abantu n'okukola abantu bye baagala. Kakati Bobi Wine yakinogaanyiza nga agamba nti kakati muveeyo mwesimbewo. Kati abadde avunaana ba foot soldier okuvaayo ne beesimbawo. Bobi Wine, His Excellence Bobi Wine avuddeyo nga yakulira NUP n'abagamba oli entitled naawe okujja ne weesimbawo ku kifo ekyo kasita obanga olina obusobozi. N'agamba nti constitution y'eggwanga ekuwa ebbeetu ggwe munnansi kasita obanga olina ebisaanizo ebyesimbawo ku buli kifo kyonna oba oyagala kya bukulembeze bwa ggwanga oba LC5 oba kyamaani wakyalo kasita obanga olina ekikwetaagisa okubanga weesimbawo ebyetaaga ebyo weesimbewo wenyigire mu bukulembeze obugenda okutaamuza ensi yo n'okujongera ate ku mutendera omulala. Awo wennyini His Excellence Bobi Wine yeebazizza Honorable Muwanga Kivumbi era ebigambo bibadde bwe biti. Bulungi ntandise neebaza Honorable Muwanga Kivumbi kubanga yera okukulembeze obwabaddewo nga siriwo ne Honorable Senyenyi taliwo baavuddeyo n'okusalawo Newandike ekiwandiiko nti ababaka abo abeetantala abeesamba omulimu w'enguzi buno basse omukono ku kiwandiiko ekyo. Tubebaza abaffe bonna sebo basayiniza si bonna tenunaba kutuukawo kati nkyajja kubanga okusayininga obusayinizi tekimala. Kubaawo obubbi oba omunyazi obwabaddewo okwegaana obwegaani tekimala.
okwega na isepo esooka sepo ekukakasa ntiwadde otya kitulina wano ffe bwe busobozi bwaffe okuvayo ne tuvumirira ekikyamu twasobola ne tugana okukola ekikyamu ate ne tukivumirira buli mubaka kati wano njogera n'abanational unity platform tukusuubira buli mwaka okusitula eddoboozi ery'omwanguka okuvumirira obubbi buno anaasigala mu kasirise tujja kumanya walidde era tujja kuyisanga eyalidde. We expect every member of parliament to come out firmly in no unequivocal voice and condemn this theft. Wama wetumanyi already wetatamalirwako bodi netologogenda okuba omukisa okumanya n'abalala sente zino baganda bange zisobola kolaki ebbiliyoni 53 according to government records Kiruddo apparently Kiruddo baspendinga 34 billion okuzimba eddwaliro ery'Ekiruddo eddwaliro abasinga kumwewano limutunulyanga lutalo naye ate nezo baali bazongeddemu nnyo nga bwala oluguudo lwa express olwera nti lwe luguudo olusinga ebbeeyi mu nsi yonna bakuzina eze France ne China eziyita wansi w'ennyanja luno wagaba lukusinga ebbeeyi kuba mu gavumenti ya Museveni gavumenti bwe baligulanga temu eyinza okugamba eriguze n'ebintu abiri so kusinziira ku mbalirira ya gavumenti ya Museveni Kiruddo yamalawo biliyoni 34. If eddwaliro lya Kiruddo lyamalawo biliyoni 34 nga ddala ababaka babakwatidde ssente ezisoba mu biliyoni 50 amazima amatuufu nga bye tukaaba babiraba ne bakwata omusimbi ne bagwegabanya bambi ne bagulya miliyoni 10 buli omu ababaka 5 biliyoni 5 plus that's biliyoni zinga 5 mu mukaaga zibagenda maaso n'okubeera nga bagabana ekyamazima amatuufu kikwasa ennaku ng'olunaku lugenda ku kyenkya gavumenti eddemu eyise mu palamenti basabe yewoleyoko kati tutuuse n'okutuuka ku ddaala nga World Bank tekyatuwola kati nga twewola ku nsi nga zo nga bwolaba China etubanja okubula okututta kibava bazimba n'oluguudo lulwo olwa Entebbe Express balusolooza ku nsimbi y'omuwi w'omusolo gyagenda mu maaso n'okubeera nga asasula ddala yandibadde akwata n'5,000 ze yandinywedemu obutundu baze yandiguliddemu abaana kiro ya kawunga azisasula oluguudo olwatolebwako ensimbi y'omuwi w'omusolo olusinga ebbeeyi mu Africa yonna kino nno kitegeeza ki nti biliyoni 5 ezagenze maaso n'okugabirwa ababaka zibadde zisobola okutuzimbira National Referral Hospital ku biliyoni 36 ne tufissaawo biliyoni 20 ne gatuzimbirayo ko zi health centers nga nyakale mu regions ez'enjawulo era twandigambye nti era awo kale nebbo ne bazeegabira okubeera nga oba oliawo munnange bakusa embuto zaabwe ate tetwabalonda be basinga okutegeera mu nsi muno eno era be basinga okubeera nga bafuna akangi naye nga ddala lwaki temulumirirwa ku bannansi bannayuganda babateeka mu position ezo ze mulimu nzikiriza nkuwa ebigambo bino bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tubibaleyo ate era ate ne tukivumirira buli mubaka kati bano njogera n'aba National Unity Platform tukusuubira buli mwaka okusitula eddoboozi lyo ery'omwanguka okuvumirira obubbi buno anaasigala mu kasirise tujja kumanya walidde era tujja kuyisanga eyalidde. We expect every member of parliament to come out firmly in no unequivocal voice and condemn this theft. Waliwo betumanyi already bwettakyamalirwako budde naye guno gwe gugenda okuba omukisa okumanya n'abalala. Sente zino baganda bange sobola kukola ki? Ebbiliyoni 53. According to government records, Kiruddo apparently Kiruddo baspendinga 34 billion okuzimba eddwaliro ery'Ekiruddo. Era eddwaliro abasinga kumwe wano
gye mutunulira nga lwefaru. Naye ate n'ezo baali bazongeddemu nnyo nga bw'olaba oluguudo lwa Northern Bypass Express bwe lubeera nti lwe luguudo olusinga ebbeeyi mu nsi yonna. Va ku zino ez'e France n'ez'e China eziyita wansi w'ennyanja luno baagamba lwe lusinga ebbeeyi. Kuba mu gavumenti ya Museveni, gavumenti ne bwe bayigulanga ttemu eyinza okugamba ejjuguze miliyoni 2. So kusinziira ku mbalirira ya gavumenti ya Museveni, Kiruddu yamalawo biliyoni 3.4. Ne okusinziira ku research Honorable Ssenyonyi ne banne gye baakola ne bakomparinga n'amalwaliro ge gamu okwetoola ensi yonna ne mu region wano Uganda, Kenya, Tanzania n'amalala, eddwaliro eryo nga lisobola ozimbibwa ku biliyoni 11. Kati njagala ku biliyoni 53 ababaka ba parliament baalidde amalwaliro ameka? Njagala buli wootuuka ku mubaka wo wa parliament mubuuze gw'omu ku baalidde eddwaliro lyaffe. Gwe kitwale nti okusobozesa Museveni nga Museveni abeebaza okujjako gwe obugagga bwe obw'emmwanyi n'abussa mu ngalo za famire ye, era okusobozesa Museveni okusibira baganda bo mukomera naawe kennyini nti baagala kwata zaake bagameze nga tozifaanana ez'abasirikale nga bamutwala mu kotumasho, okumusobozesa okukola ebyo, okusobozesa Museveni okukumira Machete Yasini ne Kalanzi ne Umaru Kato n'abalala bonna mukomera nga kozesa koti y'amagye. Tafaayo kikyayonoona mu Uganda. Yakutte amalwaliro ga Kiruddu ameka n'agawa ababaka ba parliament ne bagalya. Bwe tubeera twogera nga tukomparinga ku bubbi bano abantu bwe bakola, omuwendo gwa ssente gwe babba, bwe zijja ne kugamba ono omusajja yabbye oluguudo lulamba, kyaba yakoze kuba ssente zikola oluguudo bw'azibba n'aziteeka mu nsawo, ababbye oluguudo lulamba. Kati bano tebabbye malwaliro gokka, babbye obulamu. Gwe omuntu wo bw'afiira ka health center 4 oba bw'afiira mu ddwaliro nga tewali ddagala oba nga tewali musawo, abo ba MP be baba babbye obulamu bw'omuntu. That is where it is. Njagala muki understanding mu ngeri bwetyo yengeri yokka gye mujja okumanya ki kye muluuzinga, era bwe munaanyiiga ne mukyusamu bwe mujja okumanyira ki kye munaaba mukyusizza. Awo we tuli bassebo ne bannyabo. Betty Kamya yakyogerako, ye kennyini Betty Kamya ya IGG. Yabagamba Uganda sina temuli mu mbeera eno mbu kubanga ssente zikola ebintu bino teziriwo. No! Ssente we ziri. Ne ssente zibbibwa abo abantu abooluba. Banywanyi sijja beeranga ngattako kigambo kyange yadde ekimu mubeere bulungi, mbagaliza bye munjagaliza. Yenzedde ne ku Beyond the Newsroom ayagala okulanga naffe essimu we ziriawo wansi ojja banga otukoonako. Neebaza muganda wange bamuyita ni is it your Ben Hokel, yeah, something like that. Bambi webale comment sections ebigambo byemusamo comment bizaamu amaanyi era mbyagala nnyo nnyini ddala. Agambye nti Bambi supported this younger journalist na subscribing. Okay, thank you so much muganda wange. Okelo nabalala bonna waliwo our esteemed follower bamuyita Gertrude Bambi webale is it Gertrude something like that. Bambi webale nawe kutugoberera emikutu ku mukutu gwaffe, nabalala mwenna abagenda mu comment section ne muteekamu endowooza yammwe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, ekyo kituwa okulaga nti abantu betuweereza gye muli ate era musima. Mbagaliza bye munjagaliza banywanyi ate era n'olunaku luno olwokusatu olulungi. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.